Luganda kambasabe mutuule nsabe mukadde waffe Canon Amos Kasibante atuweereze obubaka mwoyo mutukuvu bw'atadde mu mwoyo gwe. Sebo Canon tusanyusa okulaba. Alese Luganda. Twewombe ku tusabe. Ebigambo by'omu kamwa kange n'ebirowoozo by'omu mitima gyaffe bisiimibwe gy'oli, Ayi Katonda, gwe olwazi lwaffe era omununuzi waffe. Amiina. Olunaku lwa leero mu kalenda y'Ekkanisa, olunaku lwa Baibuli oluyitibwa mu Luzungu Bible Sunday. Era n'ebitundu ebisomeddwa byesigamye ku mutwe ogwo. Olunaku lwa Baibuli. Baibuli nkulu mu bulamu bwaffe nga Ekkanisa. Obanga abakristaayo, obanga bwe tweyita amannya ag'enjawulo, oba Bakristu, oba Baptisti, naye bonna abagwa wansi wabayitibwa abagoberezi ba Kristo. Kubanga tugamba nti Baibuli kye kigambo kya Katonda. Ekigambo Baibuli oba mu Luzungu Bible kiva mu kigambo ky'Oluyonaani Greek Biblios, ekitegeeza nti ekitabo. Mu Luyonaani ekitabo kyonna kakibeere Shakespeare oba zinunula omunaku oba feno gye tuyita Baibuli kiyitibwa Biblios. N'olwekyo mu lulimi Oluyonaani bw'ogamba nti Biblios yeno Baibuli gye tukkirizaamu tebategeera ky'ogamba, obanga agambye nti ekitabo kye kitabo. Ffe eno gye tuyita Baibuli era tugyogerako oba tugiyita nti ekyawandiikibwa oba ebyawandiikibwa ebitukuvu. Mu lulimi olwa theology ekiyitibwa nti scripture, oba Holy Scripture. Holy Scripture kitegeeza abantu ab'enzikkiriza eyo ekitabo kye batwala nti kye kirimu omusingi okwesigamiziddwa enzikiriza yaabwe n'ebikolwa byabwe oba enneeyisa. Scripture. Era bangi ku ffe bangi ku mmwe mwesigamye nnyo ku bunyiriri obuva mu byandiikibwa ebitukuvu oba ku bitundu ebyawandiikibwa mu Baibuli nga kemwesigamizza oba kwe twesigamiza obulamu bwaffe. Mbaweeyo
obunyiriri obutono. Mukama bw'atazimba nnyumba, abazimba bazimbira bwereere. Mukama bw'atakuuma kibuga, abakuumi bakuumira bwereere. Mukama lwe lwaze lwange mwe neekwekanga. Oba totya kyonoolya, teweeraliikirira kyonoolya oba kyonaanywa, Mukama ajja kukugabirira. Nti abatta n'ekitala balifa kitala. Ebyo byonna biva mu Bayibuli, bituzimbye nnyo. Olumu tugamba n'okugamba, e Uganda twagambanga kati ekiseera kiyiseewo nga tugamba nti munne nabadde ndi mu buzibu. Motoka yange yabadde etubidde, naye omukisa ne gunkwata. Ne wabaawo omucuba n'annyamba okugisindika. Kaakati bwe twagambanga omucuba nga tutegeeza omuntu akuyambye nga tolina ky'omuwadde. Olw'okuba abacuba mu myaka egyayita baagendanga mu nsi endala ne balwana entalo. Tugambe singa abacuba tebaagenda mu Angola kuyamba kulwana mu Angola, osanga teyandifunye bwetwaze mu kiseera weyabufuniramu oba n'obutabufunira ddala. Kale ne tugamba nti oyo mucuba. Naye mu Bayibuli tetugamba mucuba, tugamba nti munnaye nabadde ndi awo, Omusamaliya omulungi n'annyamba. Omusamaliya omulungi akuyamba ayinza okubanga Muganda obanga Musoga obanga Mukyoli, naye n'omuyita nti Omusamaliya omulungi. Olwo olulimi munnaalutegeera kubanga mwaluyiga mu Bayibuli, mulina kye butegeeza. Kuga nti ebigambo ebyo tubikozesa. Ebigambo ebirala bye nsinga okuwulira ng'abantu abasoma mu makanisa ag'enjawulo babyogera, bibanga ebyo ebyatusomeddwa. Munnaffe yasomye ekitundu ekisooka mu Isaaya essuula 55 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'11, nga kigamba nti ekigambo kya Mukama oba ekigambo kyange tekiddanga nga kyereere. Tekiddanga nga kyereere. Wano mu Luzungu kigamba nti for as the rain and snow come down from heaven and do not return there until they have watered the earth, making it forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty. Tekigenda kudda gyendi nga kyereere, but it will accomplish that which I purpose and succeed in the thing for which I sent it. Awo bonna mwenna babadde abasaba mu kkanisa ebyo ebigambo mumanyi byogerwa nnyo. Ekigambo kyange tekigenda kudda nga kyereere. Naddala abasomera mu kkanisa ez'Abapentekooti, olwo ezo zimu ku nnyiriri zaabwe ze baagala ennyo. Olunyiriri olulala olusomeddwa ekyala yasoma ekitundu ekyokubiri luli mu bbaluwa ya Pawulo eri Timoseewo essuula ey'okusatu, nga Pawulo awandiikira Timoseewo n'amugamba bw'ati nti naye ggwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala, ng'omanye abaakuyigiza bwe baali oba bwe bali, era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu obw'okukkiriza okuli mu Yesu Kristo oba mu Kristo Yesu. Wano nno nti buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga
olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuuliranga okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Mbakubiriza muddemu musome ekitundu ekyo mu Luzungu. Kubanga Oluzungu lukinnyonnyola bulungi okusinga olwo mu Luganda bwe nkisomye. Wabula kitera okugamba nti all scripture is inspired. Era owulira nnyo nga bakyogera nti all scripture is inspired. Olumu abantu bagamba n'ogamba nti mu byawandiikibwa omwo byonna bituufu, bikulemberwa Mwoyo Mutukuvu, tebiriimu kikyamu, kubanga Bayibuli etugamba nti all scripture is inspired. Toze bimanyi. Naye njagala okubabuulira nammwe kye mumanyi nti Bayibuli tugiyita kigambo kya Katonda. Kankozese Oluzungu lwe mutegeera obulungi nti but the devil is in the detail. But the devil is in the detail. Kitegeeza ki? Tugamba abaana abasomyeko mu ssomero ne batuuka mu secondary school n'abaana abagenze mu university babasomesa mu biology oba ne mu history gye bayita theory of evolution. Laga nti engeri ebintu gye byajja ku nsi n'ebifaanana ng'ebyo. Kaakati oli bw'aba akutte Bayibuli naye ng'agisoma ayinza okubuuza gwe ng'omuzadde, maama, taata, jjajja, ku ssomero batusomesa evolution nti twava mu bintu obutonotono, seeroozi, tuutwo mu bintu ebifaanana ng'amazike paka ne tufuuka abantu. Theory of evolution. Ate Bayibuli naye tugamba nti Katonda n'atongola omuntu bw'ati bw'ati. Kakati awo mbikwasaganya nti ekituufu kye kiruwa. Oyinza okusanga awo nno nga naawe osamwasamwa ekyokuddamu. Ekirala, bannaffe naddala Abaamerika nawo n'Abazungu n'Abafalansa bwe baasuubula abaddu era bwe baabeera n'abaddu baali bakristaayo, baali bagoberezi ba Kristo. Era baagambanga nti beesigamye ku Bayibuli kubanga Bayibuli ekkiriza obuddu, tewakanya buddu. Yadde Pawulo yennyini teyawakanya baddu. Ekyo kigambo kimu. Akati oli ayinza okugamba nti Bayibuli ewagira slavery, obuddu, oba tebuwagira. Awo nno oba olina ogisoma ennyo. Ate ekirala, entalo. Bayibuli ewagira entalo oba teziwagira. Kubanga bwe tusoma ekitabo kya Yoswa oba eky'Abalamuzi oba bassekabaka ekisooka ne bassekabaka ekyokubiri oba eby'omu mirembe ekisooka n'ekyokubiri, byonna bijjudde entalo. Era ng'abantu basaba Katonda ne bagenda mu ntalo. Kaakati Katonda akkiriziganya n'entalo oba nedda? Awo oba oli awo. Mbaweeyo ekirala nti ate abakyala oba abakazi mu Bayibuli bo bali batya? Bayibuli ebatwala etya? Bayibuli esosola abakyala? Mu Luzungu bakiyita patriarchy. Era waliwo bangi abagambye naddala abakyala nti the Bible is patriarchal, nti esukkulumya abasajja ku bakyala. Kaakati ekyo mukyogerako ki? Mbawa byakulabirako bitono. Ate kanzire ku luuyi olulala. Waliwo ebintu bingi nnyo Bayibuli byetasomesaako nga bw'onoonya ansa mu Bayibuli togifuna, nga tebyogerako.
byonoonya. Kaakati olwo Bayibuli etukulembera etya? Enavudde mbagamba nti Bayibuli kigambo kya Katonda, naye the devil is in the detail. Neeyisa ntya okusinziira ku Bayibuli? Tujja kuwanvuya nnyo, maze okuteekawo ekizibu, naye kaakati katugezeeko okulaba Yesu ne Bayibuli. Mu kitundu omukyala asomye enjiri ya Yokaana kyasomye, Yesu yali ayogera naddala eri Abafalisaayo kubanga baali bamuwukanyizza ng'awonyezza omusajja eyali omulema ku lunaku olwa Ssabbiiti oba Ssabbaasi. Tebaamunenya lwa kuwonya musajja, naye baagamba nti lwaki amuwonyezza ku lunaku lwo olusasaanira ku muntu yenna kukolerako mirimu. Kale ayinza atya okugamba nti Katonda ye yamutuma era ayogerera mu linnya lya Katonda era n'amaanyi agamuliko ga Katonda ng'ate amenya amateeka? Kaakati Yesu n'abagamba nti banoonya ebyawandiikibwa, basoma ebyawandiikibwa enkya n'eggulo, nga basuubira nti mu byo mwe banaafuna obulamu. Naye oyo yennyini eyabatumirwa nga alina obulamu, ng'ajjudde obulamu, era nga bwe bulamu bw'ensi, ne bamugaana. N'olwekyo ne Bayibuli gye basoma tebagitegeera. Ate era bagamba nti bagoberera etteeka oba amateeka ga Musa, naye n'amateeka ga Musa tebagategeera kubanga Musa yayogera ku nze, oba byayogera byonna byonna bifa ku nze, naye mukkiriza Musa nga mmwe bwe mulowooza, ate nze ne muŋŋaana. N'olwekyo ne Musa temumukkiriza. Mu njiri eyo yennyini Yesu agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Mu njiri eyo yennyini Yesu ayitibwa omugaati gw'obulamu, the bread of life, oba emmere ey'obulamu. Era mu ndagaano empya ayitibwa the water of life. Kyova olaba nga yagamba omukyala Omusamaliya gwe yasanga ku luzzi nti ago amazzi g'onywa ojja ganywa leero n'enkya era obeere ng'okyalina ennyonta, naye nze amazzi ge ndikuwa galifuuka ensulo mu bulamu bwo etakalira, era olifuna okumatira, ennyonta neewona. Omukazi ali ako amugambe nti amazzi ago nange gampe. Era mu njiri y'emu Yesu gwe musana gw'ensi. Ebintu ebyo bikulu: light, bread oba food, water of life. Yesu bw'atyo bwe yeeyise. Bwe yeeyita bw'atyo, bwe tuddayo mu Isaaya 55 ekyasomeddwa, nnabbi wano nga ayogerera mu ddoboozi ly'omwoyo n'agamba nti everyone who thirsts come to the waters. You have no money, come buy and eat. Come buy and buy wine and milk. Nti mujje mugule amata, emmere ennungi erimu ekiriisa. Nti lwaki mufulumya ssente zammwe oba mwonoona ssente zammwe ku ekyo ekitali mmere oba ekitali mugaati? Lwaki mutawaana ennyo ku ekyo ekitabagenda kubawa kumatira? Owulidde? Kaakati Yesu yeeyise ekyo kyennyini nti nze mbawa ekimatiza obulamu. Nze mmere eri eyali eyogerwako nti era ne Musa bwe yawa abaana ba Isirayiri emmere eyitibwa emmaanu mu ddungu, ako kaali kabonero kange.
nti ne bwe baanywanga amazzi agaava mu lwazi, nze nali olwazi olwo omwavanga amazzi ag'obulamu, nti buli Musa bye yakola byonna bwali bubonero obusonga engalo gye ndi. Kambaweeyo obugambo butono nga sinnamala. Mu Luzungu waliwo ekigambo kye tuyita sayini, ke kabonero. Tugamba oyinza okusanga akabonero nga kakugamba nti Mulago Hospital ne kasonga ne ku ddwaliro liye Mulago oba ne kasonga e Rubaga oba e Mmengo. Tukayita sayini. Sayini. Kaakati oba tukayita signifier. Sayini oba signifier. Naye waliwo enjawulo wakati wa signifier ne signified. Kaakati eddwaliro lye libeera signified. Akabonero ye signifier. Kaakati omuntu ow'ekiigi oba ow'ettima ayinza okujja n'akyusa akabonero akagenda e Rubaga ne kasonga tugambe wa e Makindye abaakubuzizza. Naye kaakati ye Yesu agambye nti buno obubonero bwali busonga ku ye, bonna bwali signs oba signifiers. Ye signified. Kaakati Baibuli etuyamba etya? Kati tunnagenda mu wano etuyigiriza etya wano n'ogikayanako n'okuyiga byeyogera. Baibuli tugiyita kyeki? Baibuli kye kino. Baibuli kye kigambo kya Katonda, si lwakuba nti Katonda ayogera naffe nga bwe nnaayogera n'ow'ekitiibwa Ronald Lutaaya nti ow'ekitiibwa biri bitya, wasuza otya, gampe, si mu ngeri ng'eyo gye tuyita ebeera direct speech. Tayogera naffe mu direct speech, ayogerera naffe mu ngero, mu byafaayo. Oluvannyuma ne tuwulira eddoboozi nga liyita mu bigambo ebyo byogera gye tuli. Kwegga nti Katonda ayogerera mu ba witnesses. Kati ne Baibuli witness. Baibuli witness, witness nga kuki, wabujulizi kuki? Nti Katonda eyali mu Yesu Kristo oba eyalabikira mu Yesu Kristo oba Yesu Kristo gwe yatulaga, kubanga wano atugambye nti Katonda temumulabangako, temulabanga kifaananyi kye. Naye oyo Katonda eyali ayogerera mu Kristo, Kristo gwe yatulaga mu bigambo bye ne mu bikolwa bye eby'okuwonya ne mu kutwagala okutuuka okutufiiririra n'okuzuukira mu bafu, ye Katonda eyatonda ensi. Era ye Katonda awonya oba alokola. Era ye Katonda mu Luzungu bakiyita redeemer oba fulfiller, nti agenda okutuukiriza obulamu bwaffe. Okutuukiriza kitegeeza nti obulamu bwaffe bulina ensonga, bulina papasi, tebuli awo ffa, bulina ensonga. Nti kaakati ensonga eyo kye tuli, Katonda oyo yakituukiriza. Olw'okuba Katonda mutonzi, awonya oba alokola, ate era yatuukiriza, ffe n'ensi gyegenda, kyetuva tugamba nti twogerera mu Katonda ng'obusatu, nga Trinity oba Trinity, God as Father, God as Son and God as Holy Spirit, oba Katonda nga Creator, Savior and Redeemer. Omukama abeere nammwe. Canon Kasibante, tweyanziza nnyo, tweyanzeege ebigambo ebirungi bwe bityo. Kansubire nti buli kinoomu abikutte bulungi
era Mwoyo Mutukuvu agonzezza emitima gyaffe okusobola okubitegeera. Kambasabe abooluganda tugolokoke tuyimbe oluyimba 193 mugabi w'ebirabo ebirungi nga bwe tuleeta ebirabo okuddiza omutonzi. Mukama abawe omukisa. Kanzi jejoli